Obusiramu buvumira what we call civil marriage. Obusiramu tebukkiriza. Kubanga ekontagana eddiini ey'obusiraamu. One, okuwasa atali musiraamu kikkirizibwa. Ekirala, okuwasa omuntu asukka mu omu civil marriage tekikkiriza. Naye ffe obusiraamu ddembe ly'omusajja omusajja afuna eddembe lye okuwasa mukyala asukka mu omu singa aba alina obusobozi. Chosen Becky ne Professor Sekajja ensobi mwagikoze era ensobi zikolebwa abantu. Muveeyo mwetonde mutereezeemu. Lwaki tufe abasiraamu tutugamba Merry Christmas and Happy New Year? Kikontagana n'enzikiriza yaffe. Ekya Merry Christmas and Happy New Year. Kubanga ogamba Merry Christmas ng'oli mu musiraamu oba omaze okukakasa n'omutima gwo Allah azaala. Kubanga ffe tukkiriza nti Allah takola ki? Tazaala. Mu sura eyitibwa surati Qul huwa Allahu ahad, ya surati Ikhlas, nga Allah agamba qul bagambe. Baganda baffe abatali basiraamu mu njogera ennungi. Huwa Allahu ahad. Allah ali omu. Allahu samad. Allah yeesigamirwako ensonga zonna. Mukulu jadda mugamba lam yalid walam yulad. Allah tazaala era teyazaalibwa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ali omu ku bannamunigina. Nasembayo kulaba wa Shiba nga muggulawo ennyumba ya maama. Ennyumba eno wali wagiŋŋambako omwaka oguwedde. Yasooka okuwa amawulire ag'ennyumba ya maama wa Shiba. Kubanga naliyo mushukuru yatuyita baseeka twalinga baseeka babiri. Nze ne Seeka Kamutamusuza yali tennaggwawo, yali emaze okuggwa nga tayagala bya kamera. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muliyo mutya banyawe ne basebo abatulaba side eyo. Ate side eno ndi ne mukwano gwange Seeka wange aba best friend aba brother kati brother family yange gweyagala. Alhamdulillah. Allahu akbar. Sheikh Zubadu we bale byonna. Nawe we bali kusiima. Sheikh Zubadu twali naye. Ulajiwa. Sheikh Zubadu nayimirira mu dua ya mukadde. Lekakade dua ekyatambula. Nakati ekyatambula. Basindikira obutambi nga nnyimiri down nkusomera dua. Amina. Okulujja kafutonda damu amina. Amina. Tone damu amina. Amina. Omanyi ekyanjawulo ky'olina Sheikh Zubadu ne baseeka bonna be nali nabo. Temuteeka maanyi mangi ku muntu. Kwegamba nti muntu mulowooze nti alina bbeera ekyo ky'olowooza nti bwe mukyalina okuba. CFA bamutonda. CFA batonda omuntu oyo. Allah yamutonda yamumanyi yamutegeera. Era omuntu omuteekako maanyi. Osaba omuntu nakuteekako amaanyi Seeka. Abantu abateekako amaanyi si buvunaanyizibwa bwaffe. Omuntu yenna atulaba n'atuwuliriza. Allah yatonda omuntu nga wanjawulo. Ekitonde ekiyitibwa omuntu oba ffe abantu tuli very complicated. Era ffe ng'abalyoyi b'emwoyo byonna tubikwasa mutonzi waffe Allah. Omutonzi yasalawo. Mutonzi waffe yasalawo. Kikulu nnyo ekyo. Oyagala mb'osalirewo omuntu omukulu. Olaba abantu baawukana nga taata y'omu ne maama y'omu yabazaala. Omwana n'ayawukana ne baganda be n'afuuka ekizibu.
n'oyawukana ne mukwano gwo gw'obadde naye ebbanga ne bigaana okukwata ate omuntu gw'olabye obukulu ng'ate tomumanyi lwaki omumalirako amaanyi g'omalira ku muntu oyo naawe gemalireko obeeko kyeweeyongerako sate seeka weewuunye kati ffe tuli basiraamu alhamdulillah osanga omuntu ng'olwayo tulina n'okukolagana n'abatali basiraamu naye nga tosazeewo obutakolagana ate na musiraamu munno olaba ensi eno gye tuwangaaliramu Allah yatutonda yasinga otumanya era lwekyobola mu nsi eno Allah yateekamu ebitonde byonna mulimu abasiraamu mulimu n'abatali basiraamu mulimu n'ab'enzikiriza endala mulimu n'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono gye bali naye abantu abo tutaana okubeera nga tuwangaala nabo mu mpangala esinga okuba ennungi gy'ogula ekintu gyakigula era kati Allah wabanga fe abasiraamu yateekera mu nsi eno abasiraamu n'ab'enzikiriza endala tuteekeddwa okuba ekyokulabirako ekigenda okusikiriza bali otwegattako mu bulungi ako seeka nkaagadde tubeere byakulabirako bisikirize abantu abalala babeere ekyo kyetukola kyetwagala olaba nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yakowoola abantu okudda eri Allah kubanga Allah yamutuma okukowoola abantu baddaani eri Allah basiramuke naye ekyasinga okusiramula abantu yali neeyisa ya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam era baatandika omutuuma erinnya ne bamuyita ne bamugamba as-sadiqu al-amin omwesigwa omwogezi w'amazima ate omwesigwa naye tiyabalemerako kugamba nti nno abafiirako bufiizi siramuka tegeddwa okusiramuka ekyo kiveeko wabula enneeyisaaye yakuba abantu okusiramuka yasikiriza entambula ye enjogera ye ensanyuka ye ennyambala ye obuntu bulamu bwe kwegamba empisa za nnabbi zakola kinene nnyo abantu abataali basiraamu mu kiseera ekyo okusiramuka naye ffe twagala twogera ebigambo nga n'ekigambo kyoyogera tisobola kuluŋŋamya muntu kigambo kimwogerayo kubanga enjogera gye twogeramu abamu si nnungi lujja wemma nkusanze ng'okola ezambi ng'okola ekyonoono nyina kwogerako naawe ntya olina mugamba otya lujja era kigendererwa kinga omugamba twali ku dduwa eya mukadde maama wa Kalo Nantongo yali azze ng'asigadde mu mmotoka naye Kalo yaŋŋamba nti maama olwawulira ng'otandise osoma edduwa n'afuluma mu mmotoka amwekanga ali munda mu tenti ng'agamba nti Sheikh Zubad asabira bamaama sobola kusigalayo bannaye njagala okuyisaawo kano kululujja Kafton okubeera nga njozaayoza my sister Kalo Nantongo omwami gwe yafuna mutabani wa Papa Misaji naye nno yajja twali naye ku mukolo ogwera yaliwo Kalo yagula ne Qur'an n'omwami waffe yaliwo bambi tubeebaza may Allah bless your marriage Kale Nantongo tubasabira ebintu bisatu mu mufumbo bammwe Allah abawe victory Allah abawe success Allah abawe blessings bannaye Kalo oyo alina omutima omulungi ate n'omuvubuka gwe yafuna alina omulungi ate ne taata w'omuvubuka bonna ne bazadde ba Kalo Nantongo balungi Allah akbar ddala Allah nsaba buli muntu omulungi amuwa omuntu omulungi Allah kyeyagamba mu Qur'ani ng'abuuza mu surati Rahman mu surati ki Rahman yabuuza ekibuuzo ekigamba hal jazaa'u l-ihsani illa l-ihsan omuntu waakola ekintu ekirungi tasobola kufuna kirungi yes omuntu waba mulungi era afuna abalungi ow'ekirungi ofuna kirungi era onooba ng'olina agatima agabi ng'oli mubi ojja kudiringa nababi banno ffe mutuleke ne Kafton lujja tweyagale kubanga tuli balungi ku mulungi tweyagala alhamdulillah ambeererawo mubeererawo ambeererawo nange mubeererawo kikulu nnyo ekiruma Kafton lujja kyekinnuma ekinsanyusa Kafton lujja kyekinsanyusa kwegamba abalungi muteekeddwa okuba n'abalungi bannammwe yes kakati wenjagala tutandikire seeka eri abatulaba bonna tuli mu bikujjuko ndoza nabyo byatandikidde ddala tugenda mu Uganda lya Sekukkulu kati waliwo ffe abasiraamu n'abatali basiraamu kati omusiraamu yeeyisa atya essaawa eri oyo ajaguza Sekukkulu
ye tulina kuyita tutya mu nnaku zino eza Ssekukkulu ako tukayiseewo mangu. Mukulu Kafton Lujja kibuzo ky'ombuuziza kikulu. Ensi eno gye tuwangaaliramu tugiwangaaliramu ne bannaffe ab'enzikiriza ki endala. Ate basiraamu bannaffe we should or we must respect others religion. Tuwe amadiini g'abalala ebitiibwa. Nabo bawe yaffe ekitiibwa. Era na musesuko Ssekukkulu eno gye tuyingiramu by'otalinaako kumanya tobyogera kubireke. Eddiini y'omu kugamba Bayibuli togimanyi gireke. Ate nammwe baganda baffe abatali basiraamu naffe ebyaffe Qur'ani woba togimanyi naye kola ki gireke. Wa respect eddiini yange nange mpe respect eddiini yo nga tuwali muntu kuvoola madiini g'abalala kubanga ensi tuteekeddwa giwangaaliramu twagala tetwagala tuteekeddwa giwangaaliramu abasiraamu n'abatali basiraamu. Okudda ku kibuuzo kyo ffe ng'abasiraamu tugenda kukola tutya mu bikujjuko by'abali baganda baffe abatali basiraamu. Nkuddamu ne aya ya Allah eri mu surati Al-Kafiruna aya esembayo Allah yagamba bw'ati mu Qur'an lakum diinukum waliya diin. Ng'ategeeza ki? Yategeeza n'agamba abatali basiraamu balina eddiini yaabwe naffe tulina eyaki eyaffe obusiraamu. Mu eddiini yo y'obusiraamu kyekusomesa okukola ky'oba okola bali baleke bajjaguze baselebratinge babeere nga basinza Katonda waabwe mu nsinza yaabwe. Naawe genda mu muzikiti osaale okole by'oteekeddwa okukola nga ggwe Omuyisiraamu. Kikulu nnyo ekyo. Yes, Musiraamu saala kubanga engeri gye saala siiba toola zaka genda e Makka y'eddiini yo kyegamba okukola. Ne bali eddiini yaabwe kyebagamba okukola. Waliwo ligamba tunulako mu ddiini y'omulala tegererako ku ddiini y'omulala zima yakolawo oti amateeka buli omu agali nzire ku Maama Mariya mukube nkwate enyondo nkube Maama Mariya tekiri mu teeka oba nzire mu sapuli y'omuntu njiyuze mu mateeka 5 tekiriimu ne mu gooli 10 temuliimu asigale n'eddiini ye. Kyobulaba nayagala nnyo bakadde baffe abatali bayisiraamu abo kubanga mwe tuva Kafton bubalaba jjajjaawo balina okudda emabega. Ojja kubalamu bajjajjaawo nga babiri basatu bonna nga basiraamu. Ojja kusanga yenze Abdallah Sali Katumba oba Sheikh Zuba Sali Katumba jjajja wange ye Khalid Kafeero odde ku jjajja wange addako ye Peter odde ku jjajja wange addawo ye Paulo. Ensibuko bajjajja ne jjajja kakati bali eddiini y'obusiraamu yajja eno mu Uganda nga mu Uganda wadde eddiini y'obusiraamu eyingiddewo kwegamba waliwo n'amadiini amalala gaaliwo ge basangawo n'amadiini agajja nga obusiraamu mumaze okuyingirawo. Baganda baffe ba missionaries baleeta eddiini abakatuliki nejja bona againi nayo nemala nejja kati abasiraamu bano abasiramuka okubayo abatali basiraamu baali bawanya eddiini y'obusiraamu ekitiibwa nga oba ogenze mu kyalo owaka owa jjajja nga si musiraamu oba owa taata nga si musiraamu wayinenga ekisenge ekikyo ne bagayo ekisenge kikyo haaji mwogenda okusaalira lwaki akurespektinze osinze Katonda wo. Naye weyajja okukyayirako bwana Kuba omusiraamu yamuwa yajja okusayira kangane namugamba nno ekisenge kikyo saba Katonda wo nga bw'oyagala sinza mu ddiini yo nga bw'oyagala. Yes. So kitwetaaga ffenna olema we munekitiibwa Ssekukkulu we batekuteeko gireke abalala bekwatako ebayiseewo. Lwaki tufe abasiraamu tutugamba Merry Christmas and Happy New Year kikontagana n'enzikiriza yaffe ekya Merry Christmas and Happy New Year kubanga ogamba Merry Christmas ng'oli mu musiraamu oba omaze okukakasa n'omutima gwo mbu Allah azaala kubanga ffe tukkiriza nti Allah takola ki tazaala. Mu surati eyitibwa surati qul huwa Allahu ahad ye surati Ikhlas nga Allah agamba qul bagambe baganda baffe abatali basiraamu mu njogera ennunzi huwa Allahu ahad Allah ali omu Allahu samad Allah yeesigamirwako ensonga zonna. Mukulu jadda mugamba lam yalid walam yulad Allah tazaala era teyazaalibwa walam yakul lahu kufuwan ahad Allah ali omu ku bannamunigina. Ffe abasiraamu tulina salaamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kitegeeza ki okusaasira
n'emirembe gya Allah n'emikisa gya Allah gibeere ku mmwe nawe noddamu naye abatali basiraamu balina ennamusa yaabwe era tugiwa ekitiibwa mukama mulungi mukama mulungi ekiseera kyonna mukama mulungi era zembeera zebaleke beebuuze bwe batyo tokivumirira kireke baleke kale eyo no bifunira wano Okavuton ngoli ne Sheikh Zubadu wamu ne Rujja kakati Sheikh nasembayo kulaba wa Shiba nga muggulawo ennyumba ya maama ennyumba eno wali wagingambako omwaka oguwedde yasooka okuwa amawulire ag'ennyumba ya maama wa Shiba kubanga naliyo mushukuru yatuyita baseeka twalinga baseeka babiri nze ne Seeka Kamutamusuza yali tennaggwawo yali emaze okuggwa nga tayagala bya kamera Shiba oyo golaba mwewunyako ekintu kimu waba akola ibada damu ibada kitegeeza ki waba asinza Allah we obanga aweereza Katonda we tayagala nnyo kwemulisa akikola lilla era na wetwaliko nga ayingira ennyumba nga yashukuru nga tusoma edduwa y'ennyumba nga twebaza Allah yaŋŋamba n'okuŋŋamba nalina kameramaani wange nangamba Sheikh Zubadu liseeka wange era sikugaana kukwata kamera mbadde alina kyenkusaba edduwa eno nga tuyingira ennyumba tutugiraga wantu wonna ekyama kino kisigale wakati wange ne Allah yes nawe wayo ennyumba ya maama tusoma edduwa ne tulya ne tusanyuka era Shiba ali free twalya naye awo ne tulya naye netukubamu olwali but I love you Shiba ekitegeeza Seeka wano ku birthday Shiba mwagala nnyo omwagala nina abayimbi abakyala benjagala babiri kati baweze basatu asooka mu mayimbi Hajara Namukwaya Spice Diana oyo tomungi gyako Spice Diana I love that lady waddala era buli mba ngenda omumwogerako nkaba n'amaziga Spice agisobola okunkabya amaziga Seeka mbuki Spice alina omutima guli riyo ogwaddala Spice gwe nsobola n'okukubira essimu ne mugaa Spice njagala kulabako nyina ekizibu Spice Diana n'akuyamba na responding immediately Spice oyo ayambye abantu Lujja nawe okimanyi Spice Diana ayambye abantu waliwo bino byokamera mubiraba after ne waliwo abayimbi abo abakkiriza Allah abakkiriza Mungu waabwe n'eddiini yaabwe nga bagiwa ekitiibwa emirimu gyabwe emirungi egiri wakati waabwe ne Katonda waabwe egiri wakati waabwe ne Katonda waabwe tebagiteeka mu kamera y'omu kwabo Spice owokubiri ye Shiba Kalungi yes Shiba Kalungi muyimbi wo si muyimbi wange abo bonna basista bange mikwano gyange baluganda famire era ekibeera wa Shiba nziruka Misinde newabatampise nitegeera Shiba Spice balina ensonga nziruka n'owokusatu mu bayimbi abakyala gwensinga okwagala yowekika kyange Mrs. Carol Nantongo mwana gwe nkwagala nnyo nali wali nga ntambula bali nampajjamu nali ntambula mbeera wano ku Entebbe Road nga nsala ekkubo naye ng'abulirayo ng'ayinga ayagala okudda Rivers no zalina omwami we ng'ate nabo bali ku bwangu Carol Nantongo my big sister I love you so much nsimanyi omukolo gwali gwamangu naye okwanjula wendi n'embaga kalo omukolo gonna oguddako Sheikh Zubadu wendi toweraliikirira newentuula butuuzaawo kubanga newentuula butuuzaawo ne bampa katebe gasina kyakkola naye nga ntunira butunuzi ku ssanyu lya Carol Nantongo kimmalira nange okumusanyukira kubanga abantu abakwagala we benyigira mu kintu kyo baba basaba essaala entuufu okusinga ate abamu bajja okusunga bajja okugeya n'ebirala Kafton olaba omuntu akwagala nga asanyuka nga yeeyagala nawe n'omusanyukira nasanyukirako abaana abo ababiri nasanyukira nnyo Karo naye tenyina engeri gye nasanyukira nnyo omusajja anti musajja munnaffe namusanyukira nnyo kubanga mukyo okumanya nti nasanyukirako Dylan kiri mu mbeera emu omuntu gwatwala mumanyi ne Dylan
amanyi kati kwegamba nolabira ddala nga abantu beefunye ng'osabosabye Katonda abakuumire wamu mwaka ku mwaka oleme bawombera yonna yonna yes njagala twogere ku baana baffe abasiraamu mu nsonga eno eya chosen beka etambula tulina muswahaba bagambe ye Kadil Professor Abdul Qadir Sekajja Professor yes ne tubeera ne swaba Amir Dictator Amir Amir Foods nali ngenzeeyo n'olyayo kamere kawoma akalia katoyogererwa kuba bakuwa ku mmere njogera mazima kulil haqqu walau kana murra yogera mazima n'wankubadde gakaawe sekatogera kogerwa mmere emmere tejija kumulamwa kubanga eggwamu tenalyadde yaggwamu dda singa nagiridde ku makyawo nalibadde ebigambo bikyukamu oba singa tubadde tuli ku Amir Food nga batugabudde twaliyogedde byaliyadde bya mmere nobatugabula oyogera ng'ogiriize oba olinze awo oba oli kumpi n'emmere so kati kubanga osobola okwogera ne bagafuluma onabye mu ngalo tugenda giryako saba nyawe na basebo mukkiriza nti byetugenda okwogera oba Sheikh Zubad byagenda okutuwa emmere yaggwamu tali ku mmere ya Amiru oba nti Sekajja yamuwaki ate Sekajja mutabani wange muyizi wange namusomesa essomero sijja lyogera kubanga essomero lisobola okubeera nsomogera essomero lyavaamu ate nga nabye yakola ebikwatagana n'essomero ebikontana n'essomero n'okusomesa kw'essomero bakyenzikiriza lyaka lya ddiini essomero lya ddiini oyo Abdul Qadir Professor Sekajja eddiini yagisoma yasoma eddiini abantu lwakubeera nga ndowooza olaba imaani eyambukadekka ate n'okuba n'eddiini kirala oyo mutabani wange ateeka picha abadde yatulekanira bulekanira anyumirwa tonajja mugambako tonde ayabika tonde mugambi wali okutukola mugambako nti bakola wali bakola kakati Sekajja Abdul Qadir Sekajja yasoma eddiini era kyembadde njagala okugamba abantu abatulaba n'abatugoberera nti n'omuntu wasoma eddiini wanjawulo nnyo n'ogiteeka mu nkola okuteeka mu nkola eddiini kyanjawulo naye agisoma so okuba kati eri sheekh naye ate nga gwonsinga okuteeka byenkusomesa mu nkola kubanga imaani kirala n'eddiini kirala kaddemu amagezi gazze kaddemu imaani kirala imaani eno okukkiriza mu Katonda okukola emirimu gya Katonda kirala n'omuntu okusoma eddiini so okubanga eddiini wagisoma naye nga tewagitegeera osobola wagisoma nga toteeka mu nkola byekugamba naye omuntu eri akisoma ekitono ng'ate kyeyasoma ekitono akiteeka mu nkola yenjawulo so omusajja yagisoma Professor Sekajja yagisoma Abdul Qadir yasoma eddiini naye niyeetera n'ekyukamu imaani esoletera okwambuka nekka ate n'akola ebikuotagana ebikontana n'eddiini ey'Obuyisiraamu kakati embaga yaabwe wagirabye embaga nagiraba nasooka nindaba kyeyakola Professor Sekajja Abdul Qadir fenna ekyatwesittaza ng'Abayisiraamu ate nafunamu ekyokuyiga yakola ekikola ekyo ekyokutwala Chosen Beki Rebecca e Makka n'akola umura kyenayigamu mbu si buli nsonga zonna ffe baseeka tulina ogibuukira tukyogerako kubanga ensonga eyo nasirika nga nze omuwalimu ogenda e Makka kubanga baali bagyogeddeko era abasheeke njagala beebaza bagiruŋŋamya bulungi nnyo ddala era ne batusomesa mbaani ateekeddwa okugenda e Makka ani atateekeddwa kugenda Makka era woba ogenda e Makka waliwo ekipande ekinene ng'oyingira e Makka kinene nnyo era nga ekipande kiriko awo ojja kinoonya non-Muslims are not allowed to enter Makkah. Abatali basiraamu tebakkirizibwa kuyingira Makka ne Madina era weekiri ng'oyingira e Madina. Bo tebakkirize balambula. Bakkirizibwa okulambula mu Saudi Arabia mu bibuga ebitali bibiri. Kubanga ebibuga ebyo ebibiri mwe muli haramu ebbiri. Haramu ey'e Makka kwe kusangibwa Kaaba. Ne wabeerawo haramu ey'e Madina gwe muzikiti gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yazimba era bwe bamuziika. Kati haramu ezo ebbiri eya Makka ne Madina atali musiraamu takkirizibwa kugendayo Makka ne Madina naye mu bibuga ebirala Riyadh, Jidda,
bagendayo Sakaka Abaha bibuga bingi nnyo ebiri eyo nga tebirungi kitegeeza mukwano gwa atali musiraamu wakwerekerako mwera baluvannyuma eyo omusajja omulekana Jidda gwe n'ogenda n'omugamba kamale kukola ibaada kiringa ekyokulabirako kino kyakulabirako Allah akimpadde nkikubuuze Lujja Kafutoni oli musiraamu muganda wange Tony si musiraamu eswala weetuuka Tony asaala tasaala ye watasaala Tony omunyiigira waddembe Tony okubeera nga takola ki si musiraamu naye omufoosinga Tony n'omugamba yingira wano osaale saala okimanyi Kafutoni ofuna omusango guba musango mu maaso ga Katonda era Allah taba musiimu okosezza munnensobi nga tunnanonya Chosen Beki kubeera nga yagenda Makka kukola umura tulina kunonya mutabani waffe Abdul Qadir Sekajja ekikola kiyakola kikyamu okumutwala nowabati yali forced yes Chosen Beki yali akomera mu bibuga yali alina kuba mu bibuga ebyo naenjoyinga life nibesanga ono amaze okukola ibaada n'ogamba munno Tone ng'omugamba mukulu Tone kamale kusaala kuwano Tone n'asigala kamera ye oba n'asigala mu mmotoka ye oba n'asigala mu kifo n'oyingira omuzikiti n'osaala n'omugamba Tone tweyongere tugende mu byaffe omusiraamu eswala emusanze naye ng'alino atali musiraamu n'amala ogisaala ne badda mu lugendo njagala okwebaza bakulu ba Tone abo abatali basiraamu era kantu wali mukisa okwebaza abatali basiraamu bano abatujjukiza eswala genda osaale kyabuswavu kubanga abakulaze toyagadde eddiini yo musiraamu bakujjukiza bujjukiza okusaala nakujjukiza okusaala nga si musiraamu tofunamu nsonyi funamu ensonyi genda osaale naye tubeebaza abatali basiraamu tujjukiza okukola emirimu gyaffe egy'obusiraamu era olonda abatali basiraamu abavayo ku nsonga eyo ne bajogera kubagamba naye akoze kikyamu musiraamu nammwe kale Chosen Beki abakyala abo mu bintu bya love tubanenya nnyo because ffe abamu ffe badriver abasajja abavuga n'omugamba kwatamu ekikyagala ekyo kisiimye naye omusajja kyobalaba omusajja ekikula kino tagenda kuyingira jjana atya Nabi Swasa yagamba omusajja addayuth damu ekigambo addayuth y'omusajja sekibotte omusajja yenna sekibotte tagenda kuyingira jjana wadde okuwunyiriza akawoowo k'ejjana yatya omusajja sekibotte yatambulira ku yes nga buli kye bamugamba yabeera bwati yes ne bamugamba okay honey nga tayimira ku magulu ge nga tasobola kuyimira ku magulu agabiri n'agamba kino no tugeze oli musajja muisiraamu ofunye omukyala atali musiraamu omukyala atali musiraamu omufunye mugenda kukola nika n'omugamba waayo ffe tuli basajja okukola nika kyanjawulo mukko sooka otole shahada oyingire obusiraamu nkuwase naye wokkiriza okutambulira ku ntoli z'omukyala nga yakutegerera oba sekibotte ate n'ekirala kye tulina okusaba Allah abavubuka bonna abali ku live abatulaba tubasabireko nammwe ttaffe twesabireko Allah taasa obwavu onoobeera ng'oli mwavu kkiriza okufugibwa mu mbeera yonna ng'oli yala toyinaamu era omuntu omwavu tasobola kutambuza bulungi ddiini mu nsonyiwo kyogera omuntu nga mwavu naye alazimukube neweswala yejja kuba yanjawulo Allah yagamba idha nudiya lissalati min yaumi ljumaa omwazinyi waaba yazinye ku lunaku olw'ejjumaa fas'au ila dhikirillah mudduke nnyo mugende mujjukire Allah musaale ejjumaa wadharu lbai'u abadde bakola bizinesi zonna muziyimirize amaduuka mugagale musooke mumale okusaala wano we mbadde njagala wemumale okusaala fantashiru fil ard mugende musaasaane mu nsi mukole okukola Allah kiki yali ayagala kwejja mu bwavu buluwokula okyusa obulamu kakati kyetubaddeko ekya Chosen Beki mutusonyiwe tubadde ku nsonga egamba Chosen Beki nga tulina wamunenya tusooke kunenya mutabani waffe musiraamu naffe Profesa Abdul Qadir Sekajja ekikola kye yasooka okukola
ekyokutwala Chosenbeke e Makka yali nsobi ate tulina mulemerako nnyo tulina namusabirako Allah mulungamye era tumukwate bulungi twogereko naye taddamu kukola kugwa mu nsobi eyo ye kati Sekajja agenda kukola ate kyusa omukazi asiramuke tasobola era kati omukyala alina muteeka mu dduwa Allah akole ekyamagero kubanga ebyamagero Allah byeyesigaliza nga ye Allah byakola betasobola kumanya na kutegeera Allah alungamya gwaba ayagadde musobola kulaba omuntu anasobola nolowooza mbono alisiramu kono Allah subhanahu wa ta'ala mutuufu n'amusiramula nawe ne weewuunye ddala omusajja yasiramuse omukyala yasiramuse nga yasiramuse dda nga yakyuse dda ebeerateekateeka ya Allah Chosenbeke ava mu famire y'abalokole abalokole n'abaddala bagayita staunch born agains yes kale ate eno tulina swahaba waffe naye ava mu famire y'abasiraamu abaddala kati awo ndi mu kwebuuza kigenda kuba kitya amagezi ge tusobola okuwa Abdulkadir Sekajja muganda wange omusiraamu osobola okuwa Abdulkadir Sekajja muganda wange ondaba nze omusomesawo Sheikh Zubadu Sali omumanyi nange nkumanyi bino betukugamba mutabani wange betukugamba tukukakkanya tetukuvoola wabula tukulumirirwako tukwagaliza birungi mu myaka Abdulkadir Sekajja gyalimu gyakwesalirawo era dembe lyenga omuntu okukyuzinga eddiini yonna gyayawulira ayagala era singa Abdulkadir Sekajja yakeera ku makya n'asalawo okubeera nga agenze mu bulokole tewali yali agenda mugambako ali mu myaka egyesalirawo ne lwaki tumulemerako lwaki Abdulkadir Sekajja Professor Sekajja lwaki tukulemerako lwagamba okola ebintu ebyesittaza eddiini yaffe okola ebintu ebivumaganya eddiini yaffe ate mu myaka gyo oli kyakulabirako kubanga naffe tuzadde abaana era tulinayo abaana byokola abaana bano ababeera ku ssimu ne ku mativi gano abaana basoma kubanga naye aba ayagala enkyabeere nga Abdulkadir Sekajja ojja kusanga n'abaana babalagamba embaga ya Chosenbeke nti Abdulkadir Sekajja nze nange najagala eya civil marriage ate nga ffe obusiraamu buvumiira what we call civil marriage obusiraamu tebubukkiriza kubanga ekontagana eddiini ey'obusiraamu one okuwasa atali musiraamu tikikkirizibwa ekyo buli omu akimanyi omusiraamu yes n'okufumbira omuntu atali musiraamu tekikkirizibwa ekirala okuwasa omuntu asukka mu omu civil marriage tekikkiriza woba olayidde mbu ngenda kufiira ku beera eddene oba nantumbwe ng'ogenda okubeera naye paka Allah wali kujjula oba woba oyagala kukyusa muddayo eri mu kkooti n'ogamba nkoze eki nkyusizaamu naye ffe obusiraamu ddembe lya omusajja afuna eddembe lye okuwasa mukyala asuuka muki mwomu singa aba alina obusobozi kubanga Allah yagamba mu Qur'an masna tuwase babiri wa thulatha baba basatu wa rubaa oba bana ne Allah naga fa in khiftum alla ta'dilu woba olabye nga tojja kwenkanyakanya ababiri abasatu oba abana Allah nagamba fawahida wasaki omu wasaki omu goba owasa kakati civil marriage okuwasa okwo okw'amateeka okuwasa okwo okwa Anthony Gino ogwa Kawu ate nno nalabya yabagase yabadde mukyala kati epasa eyo yo tekkirizibwa eri totally haramu mu busiraamu kyova olaba tukunumirwako nti ntugamba muganda waffe tujja kuba tutya mu maaso ga Allah nga Allah akuvunaana nga tututula nga Allah atubuuza temwamugamba kati twagala tukulabule ffe tukulekere Allah wo Professor Sekajja nti oyo mukazi gy'abagattira eyo eyo obusiraamu tebubimanyi
bumanyiseekawo okukukwata mu maaso g'abazadde sayidi eno n'abeena abakiikiridde ne babawoobwa. Omusajja omusiraamu akkirizibwa okuwasa omukyalo atali musiraamu okutuusa nga akkiriza n'ayingira mu ddiini eyaki ey'obusiraamu n'atoola shahada newankubadde nga bakadde be si basiraamu. Tutera okugenda okukima abaana abakazi era twagala okwebaza abatali basiraamu. Tone we thank you, twagala okwebaza mutuwa abaana bammwe tubakyusa. Omwana omuwala n'afuuka musiraamu. Bettina, Catherine, Josephine, n'agamba ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluhu. Nkakasa n'omutima gwange ninjatuza n'olulimi lwange tewali asinzibwa mutuufu w'okusinzibwa okuggyako Allah, era nkakasa n'omutima gwange ninjatuza n'olulimi lwange ddala nabbi Muhammad muddu wa Allah era mubaka we. Nsiimye nga tewali ankase obusiraamu ebeera eddiini yange. N'asiramuka ne tumugamba swaba bakuwowe ne mufuuka omwami n'omukyala. Naye bino bye twalabye ebya Chosen Becky bye twalabye era ebikyatambula, omuvubuka Professor Sekajja yatuswazizza nnyo ngaffe abasiraamu. Naye obusiraamu ng'obusiraamu tebwaswadde. Kugamba buli woogenda mu maaso nga ovoola eddiini ey'obusiraamu Allah aba alina waakuteegedde. Yes. Waliyo ekkoona. Allah yayogera naga waman arada an dhikrillah man arada an dhikrillah omuntu yenna man arada an dhikrillah omuntu yenna yeesamba amateeka ga Allah fa inna lahu maishatan dhanka agenda kuwangaala obulamu nga bwakanyigo. Kwekitama magazigazi tunakitegeera. Allah yagamba omuntu yenna ayeesamba kiddemu omuntu yenna eyeesamba amateeka ga Allah agenda kuwangaala akaseera akakanyigo. Atya gabuuza atya. Olaba Chosen Becky ne Professor Sekajja webasizza ngono musiraamu n'ono tali musiraamu balina bagenda okutuuka babeere nga baawukana. Niseeka. Yes. Tugeze Chosen Becky enkyawa aba ayagala okubeera nga ali akasolo kali. Tajja kalya kuba omusajja gwalina musiraamu. Asolo hakade otegera otya mu sefuliya nga baakafumbiddemu okusolo kawunyirizaamu. Tosobola. Wanda ayagala okunywa ku mwenge. Chosen Becky tanywa mwenge. Mulokole. Kale wanayagala waliwo byotuuka ekiseera ng'olaba ng'omuntu nga muli babiri nga muli mu bufuuma ng'enzikiriza si yeemu muyina bimugenda okukola ebigenda okubafuukira nga buzibu. Musobola n'okuzaala abaana ng'omwana buli omu amukyusa eddiini. Ku Sande baba mu kyaki ku Lwokutaano mu muzikiti. Era abaana babakaanira olwo n'amutuuma erinnya eddala nga n'onamututanira asobola gwegenda okusooka ngenda mukuwa. Abakuyegera azaala wange ne muddaawo sakuwowwo ono wange saagala omukwate nako nga bamutuuma Mukisa Elijah. Kale Chosen Becky ne Professor Sekajja tubawa ekitiibwa nnyo era tubaagaliza birungi. Naye ffe eddiini ey'obusiraamu oba olabye ekintu olina okyogerako. Oli waba akyusizza ddembe lye, waba takyusizza ddembe, kubanga nabbi yagamba man raa minkum munkara. Olaba ng'ekikyamu ekitambula mu environment mu society oba okirebe ku muntu yenna musiraamu n'atali musiraamu faliyugayiru biyadihi kigiseewo omukono gwo. Fa in lam yastati wanosobodde gizizawo olukoneko fabilisaanihi kyogereko n'olulimiro. Fa in lam yastati watosobogerako na kukigisawo mukono na kukyogerako oba kukigisawo na lulimiro fabiqalbihi kitamwe. Naye nabbi yagamba kitamu obutamwa wadhalika adhafu liman bukendeevu bwa bukkiriza. Tetujja kuba bakkiriza aba basiraamu abakendeevu, tugenda kubeera abasiraamu ab'amaanyi. Bwe tulabanga embeera yonna etatambula bulungi ku musiraamu tugyogereko. Njagala nkubulire kafutunulujja ng'osaagana baganda baffe abasiraamu n'abatali basiraamu. Ffe tubeera ku tiktok. Olaba naffe Seeka Zubadu bakugambako ne bagamba Zubadu oyokyezza
nokkiriza njokyezza noweetereza ate nze njagala nnyo omuntu aŋŋambako oyokyezza ntereze seeka oyokya oyokyezza nokibuuka noga njokyezza wenti kati neetereze ng'omuntu naye okulaba abantu nga bakola ebikola byabadde bakola mu environment noga tubaleke oba tubatya ddembe lyabwe nedda tujja kubeera nga tutunulira eddiini y'obusiraamu ng'evumaganya kubanga ku tiktok ne ku mutimbagano twalize wamu ebifaananyi byatambudde ng'onawanise Qur'ani ng'onawanise bayibuli era bitambula ne kakati bikyatambula Qur'ani bayibuli Chosen Becky ne Professor Sekajja ensobi mwagikoze era ensobi zikolebwa abantu muveeyo mwetonde mutereezeemu koza obufumbo baba buddamu embaga babagiddamu buto embaga yakoleddwa embaga baba tebagiddamu yakoleddwa embaga baba tebagiddamu naye batereezaamu nzikiriza era tugeze singa abantu babawoowa embaga ya traditional gomanyi oyagala nnyo senga kulannama singa bagenda wa senga kulannama ne muganda wange Jumba ali gaweesa ne babawoowa mu nzikiriza yaabwe ne basiramuka ne bagala tukoze tawuba ebintu ebyo tugenda kuddamu bikkiririzamu tuli basiraamu aya bazaala n'abaana tebaddamu kubawoowa mutambulira awo mugenda mu maaso kitegeeza kati kiri era singa omuntu bamugattira mu church mu kanisa tebaddamu muwoowa batambulira kwekyo kasita okyuka kasita basiramu kaye batambula kitegeeza wano ebbanja liri kati ku mukyala kusiramuka ane njagala nnyo eddiini yange ey'obusiraamu nnyo era oba ogisomye n'oteeka mu nkola ebeggondera kubanga eddiini al isiraamu ddiini lyusra eddiini ey'obusiraamu ddiini ya bwangu tekalubiriza kaddaba ekyo naawe kitunulidde naawe nokyewuunya kyanguwa just nzikiriza kukkiriza nti kaakati nga we nafunye omwami omusiraamu kati nsiramuse nga ebintu bitambula kubanga kizibu kugamba nti omusajja yaaba alokoka ekyo kiba kizibu wadde waliyo abalokoka naye nze omuntu okukyusa eddiini sikyewuunya n'omusajja buli muntu yenna ne sheekhe sobola okusanga seeka n'alokoka tikitera kulabika ziwe kibaawo sikyewuunya kubanga nabbi yagamba busolokera ku makya ng'omuntu abuwungezeza nga musiraamu nga wallahi musiraamu mwazadde naye subuhi dhuhuri asuri magaribi ne isha nga mwazadde naye bugenda okukera ku makya nga obusiraamu abuvuddemu tulaba tone asolokera mu kyaki bugenda okukera ekya nga tone agambye waayi Seka Zubadu njagala mpe kanzu ngenda kutola shahada kwega ebintu bya Allah yaluŋŋamya era kugamba tusabirigane ffenna so kati mukyo nze ndaba okubavuma bye bakola okuvuma Chosen Becky ne Professor Sekajja bikyamu tebyetaagisa byetaaga kuba wadduwa Allah abaluŋŋamye kituufu kye bakoze kikyamu era nabo bakimanyi bakoze kikyamu naye tubasabire Allah abaluŋŋamye era tusabire Chosen Becky Allah amuluŋŋamye oba ali awasobola okwekuba ku mutima n'ategeera amazima n'asiramuka so ku bonna tuba bangi omukubadde ate Professor Sekajja tiyavudde mu busiraamu mwali nnyo Dictator Amir buno baka bobo ala inna nasrallahi qarib tuweraliikirira Dictator Amir okutaasibwa kwa Allah kuli kumpi saawa yonna embeera gy'oyitamu Allah jajje kujjamu nakyenkusaba Dictator Amir tuweteeka mu stress be free be free yes nywa wewe ddembe yes amin weyagale kyomusaba yes olutunda mmere na byakunywa lyenywa era n'abali abantu babeera wano ne babeera ne stress z'omukwano naddala omuwala okasanga tone osanga kandi akawala wekakaaba ngagamba bancaye banaye koleki omusajja waaba agenze agende Allah ajja kuwa omulala tewetta era njagala ntegeeza abavubuka naddala abavubuka muvubuka gwenga omuwala akukudde ebinnyo n'akukyawa obanga akoseza n'akukyawa muleke atambule agende abakyala abangi abakazi bangi abawala bangi muleke agende ojja kufuna omulala Allah ajja kuwa omulala kale sano Dictator tukubanja omukyala nga musiraamu nga musiraamu twala obudde bwo twala obudde bwo ate Allah yakugezesa
nti nno omusolo tugusobola kulumira mu kituli mirundi emeka 3 noteekayo okugula omulundi okusooka nigukubojja noteekayo ogwokubiri n'ogwokusatu kati wategeera wali mu ssomero osomye otegedde kati byosomye byetulinza okuteeka mu nkola dictator Amir insha Allah dictator Amir ojja kusanyuka insha Allah ndoza kati tubatere ddala mu ssaala bamanye nti tubafaako Chosen Beki Sekajja dictator Amir nja kuwa n'abalala awo mpola mpola tubateeke mu dduwa nga wetugenda naye Professor Sekajja tetukuvoola naye tukusaba okomye okuvoola obusiraamu okomye otuswazanga abasiraamu kuba obusiraamu obumanyi wabusoma era abakwetoolodde abo ndowooza bakutiisa mu maaso okugambako naye waliwo olunaku Professor Sekajja wogenda okusinkana Allah olunaku lugenda kukya ku makya nga Professor Sekajja bakunaaza bakutadde mu ssaada oli awo mu mwanandaani bataddewo olubawo n'akatongo bakubyeyo ettaka bakuliseeyo wansi eyo wallahi olunaku olwo lutegeere kati wolutegeera ate njagala nkugumye nti nno Allah yakola omwana Adamu fe abaana Adamu fe abagwa mu nsobi ng'ezo z'oguddemu naye kyenkusaba kino kimu nga mmaliriza omulyango gwa tawuba muggule kiddemu omulyango gwa tawuba muggule omulyango gwa kwenenya muggule era tuwabagamba munno yeyeyimiridde yakweyimiriddemu mu maaso ga Allah okusonyiwa nedda yogera ne Allah wo kakkana omugambe Allah nsaba kunsonyiwa kinakoze ate wenenye okwerenya nga togenda kuddamu kukola mazambi g'obadde okola ye message yange gyensindikidde Professor Sekajja tesomeddwa ndowooza sooka nani tusooke ne Sekajja ne Chosen Beki engeri gye bakyali abagole tumale tuzeeko dictator engeri naye gye yeetaaga okuva bwali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دم آمين نيو آمين يقول دم آمين أنجيولي كيكا آمين نتونا جولي آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين أي الله بدبو نابزانبو تقوى منصبي آمين أي الله تقوى منصبي تشيرو نيمسانا آمين الله ساسرا Professor Sekajja ne Chosen Beki آمين الله barungamye آمين byebakola bisolo kubera nga bikontana n'eddiini yaffe Professor Sekajja Allah atuswazizza Professor Sekajja Allah aswazizza eddiini yo Professor Sekajja Allah mudduwo gwe wamutonda Allah musonyiwe omulungamye era nono eyeyita omukyala we Chosen Beki era Allah subhanahu wa ta'ala naye mulungamye bonna Allah balungamye ayi Allah balungamye mukube tuufu obalungamye mu ddiini entuufu tewala alungamye okujjako gwe Allah baseeko ekisa Allah balungamye basiramuke era Allah bakuumire bakadde baabwe nabo Allah balungamye naffe ffenna Allah otulungamye Allah otusonyiwe kubanga gwe musonyi asaasira ebitonde byo amiina tubasabira kuba tubaagala bonna tubaagala dictator Amir naye tumusabire ayi Allah kiriza dduwa gye nsindikira omuddu wo dictator Amir rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka anta tawwabur rahim Allah saasira dictator Amir Allah saasira dictator Amir omuwa omukyalo omulungi Jamila tunga mulungi tadayinanga musiraamu ng'ayina eddiini Jamila tunga mulungi omukyalo omugagga omukyalo omuwanvu omukyalo ayina figa emalayo omukyala alina sikini emalayo omukyala ava mu famire ennungi dictator Amir Allah akuwa omukyala agenda okujjako ennaku dictator Amir Allah akuwa omukyala agenda okujjako ekiwubaalo dictator Amir Allah akuwa omukyala agenda okuwa essanyu akuwa omukyala agenda okuwa ezzadde eddungi dictator Amir Allah akuwa omukyala agenda okuzaalira abaana abalungi ate ofuke ne Ssaalongo Amiri dictator Amiri Allah akume restaurant yo ofumba omuceere nga guwooma era nga oguwooma Allah akuwa abaguzi ffenna tugende wali mu dictator Amir's Foods nga otulye emmere Amir Foods nga otulye emmere Allah akugulira akuwa bakasitoma era Allah akukumira ekidduka kyo Allah akukumira ennyumba yo era akusobozesa ogimale tugiyingire Allah subhanahu wa ta'ala dictator Amir akusonyiwa wamu n'abazadde bo dictator Amir Allah akuzeeyo ne Makka wagenda e Makka Allah akuzeeyo dictator Amir
dictator Amir amina dictator Amir amina Allah kuwe hayatan tayyiba tusaba Allah kuwe obulamu obulungi wa jannat firdausi Allah kuwe jana amina doza bamala sabeko kalo nantongo katono bismillahi wa salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ay Allah kirize dua yaffe ne muganda wange Kafton Lujja nga tuli nali ku kamera tone Allah edduwe no nga tusinikira mwanyinaze Karo Nantongo mukama akukume n'omwami wo abawezadde eddungi n'omwami wo Karo Nantongo Allah akutaasa abalabe Allah akutaasa abeebiiso Karo Nantongo Allah akutaasa ab'ensaalwa Karo Nantongo Allah akuwe ssente nga nnyingi Karo Nantongo Allah akuwe ebintu ebirungi byoyagala asaasire abazadde abakuzaala akume maama waffe akutuzaalira maama Karo Allah akukume maama waffe gwe maama waffe maama Karo Nantongo Allah akuma kutaasa ebirwadde byonna obubenje n'endwadde Karo Nantongo omwaka guno ogumaleko na ssanyu omwaka ogujja okutandika na ssanyu ate Allah atusobozese Karo Nantongo n'omwami mukole okwanjula okumalayo n'embaga emalayo ate mukama abasiiku ekisa mukama abakulembere amina Allah abakulembere Karo Nantongo n'omukodomi wange yani Nilan Karo Nantongo ne Dirani Allah abakuume era abaweetisa amina kakati ndoze esigadde yange naawe ne Tone ne maama waffe yatufaako bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amina ay Allah sasiro muddo olujja amina omuwambatire amina lujja Allah akuwambatire amina akutaasa abalabe amina taasa endwadde amina taasa obubenje amina taasa obwavu amina akuwa omukyalo omulungi omukyalo amalayo atya Allah nga lujja woba omutunuliddeko amahale nga agakusiiwa 2026 lujja tova mu 2026 kujjako ng'olina omukyala nga tukoze embaga tukole okwanjula tukole embaga ate lujja Allah nsaba akutwala e Makka lujja Kafton Allah akuwe hijja ne umra lujja Kafton Allah akumire ebidduka byo era Allah akuwe bisinga kuwa amaka agasinga akuwe bino kimu nga kisinga lujja Kafton Allah asaasire maama wo Allah amusaasire Allah amuwejjana Kafton lujja Allah asaasire maama wo Allah amuwejjana akume famire yo akume baganda bo akume ekikakyo ng'omwana omulenzi akuma famire bannyoko Allah abakuume ay Allah lujja akumire bizinesi zo emirimu gyo Allah akusaasire maama amusaasire Allah amuwejjana fena Allah atusaasire atuwejjana ay Allah atusaasire muganda waffe yali ku kamera Tone Allah akusaasire akuseeko ekisa akuwa obuwanguzi akuwa emmaali akuwa amagamalayo akuwa omukyala amalayo Tone akuwa ekidduka ekimalayo Tone akuwa emikisa buli kyokwatako nga kitambula mbasabira Allah agatte omukwano gwammwe Kafton ne Tone mubeere ba mikwano nnyo mufune ebingi mufune ne studio nga yammwe ng'emalayo Kafton mukama abatambuze ensi nga buli gye muteekamu visa Allah ajanukula Allah saasira abalaba programu yaffe eno buli agirayikinga agisharinga n'abaddewo nga programu gyetandikidde mpaka kuggwa Allah bawe bino wammanga Allah tatujja ku programu eno kujjako nga atusonyiye tatujja ku programu eno buli abadde atulaba ne kaakati agiraba n'agisharinga Allah subhanahu wa ta'ala abasonyiwe abawe bino wammanga atalina ttaka nsaba Allah alimuwe atalina nyumba nsaba Allah agimuwe ayina obupangisa atalina kidduka nsaba Allah akimuwe atalina mulimu nsaba Allah agumuwe atalina mbeera ali mu mbeera embi Allah amuwe embeera ennungi nsaba Allah abawe ssente saba Allah 2025 mugimaleko na muwanguzi muyingire 2026 nga tuli bawanguzi ay Allah tuyingize 2026 tubulayina ku ntono okuyingirayo tubulayina essaawa ntono okuyingirayo Allah tusaasire otujje mu 2025 nga tuli basanyufu otuyingize 2026 nga tuli basanyufu gamba ya Allah victory ya Allah success ya Allah baraka ya Allah flus ya Allah good life ya Allah janna ya Allah hijja ya Allah protection sabire gwanga lyaffe tugenda mu kulonda
Allah subhanahu wa ta'ala atuwe omukulembeze atujaamu ffenna oyo atusaanidde Allah yasinga omumanya Allah tutaasa entalo ezaaliwo omukulu obote tutaasa entalo ezaaliwo okututte tito lutwa tito lutwa Allah tutaasa entalo ezaaliwo okubulebye gwa Amini Allah okuuma ensi yaffe bannayuganda bonna bagyeyagaliremu n'abali emitala y'amayanja bakome mu Uganda bagyeyagaliremu ai Allah akalulu kabeere kabwenkanya kabeere kaddembe kabeere kassanyu Allah president gwamumanyi yoyo naffe tugenda mwogera yoyo Allah gwoba otuwa abantu gwe banayagala babeere naye gamba Allah president yoyo gamba Allah president yoyo Allah yo president yoyo gwe watuwa Allah gwakola ki gomanyi amina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amin webale nnyo Sheikh Zubat era asabawo wennyini obutajungulula dduwa zaffe tukomaawo ebiseera tujja kubanga tumweyongeza insha Allah akuuma enze lujja ne Sheikh Zubat